Weto weri bakuba amasasi bagumbulula abantu. Bagumbulula abantu bakuba amasasi babo. Babo bagumbulula abantu. Abatuze bekalakasiza bakubye omuliro mu kkubo. Bagamba tewali gye batwala Mutemu. Bagamba Omutemu talina gy'alaga. Poliisi n'amagye bagamba tumutwala. Ge masasi ge muwulira. Omutemu atwalibwa asaza abaana bano kumala nasa. Naye abatuuze bakasuka amayinja nga we mulaba. Abatuuze bakasuka amayinja nga we mulaba. Batwale Omutemu. Naye abantu bakasuka amayinja nga we mulaba. Bakubye n'omuliro mu kkubo. Bagamba Omutemu talina gy'alaga. Nga we mulaba abatuuze eri. Bekalakasa. Bagamba Omutemu talina gy'alaga. Amasasi go gakyavugira ddala mu bungi. Bakumye omuliro mu kkubo. Omutemu asaze abaana bana. Nga n'owokutaano ali mu mbeera mbi. Patulo yeeyo Omutemu kwali. Era nga bamutwala. Nga bw'okulaba embeera bw'etyo bw'eri. Amasasi go gakyavugira ddala. Gatulika nga mberenge. Omutemu bamaze okumutwala. Baabo Omutemu bamaze okumugyawo ku siini. Naye amasasi go gakyavugira ddala. Abatuuze bakyakasuka amayinja bagamba Omutemu talina gy'alaga. Naye Omutemu amaze okutwalibwa wetwogerera. Era ku siini agiddwako. You are stupid. You don't allow people to come here. No. You go there. You want the card. You are stupid. If you are a student, don't disturb us. Shall kill you. Come back. You come back here again. Bakutumye eki wabadde gy'otemufe wakiri. Why not give us? Why is it not a Muslim notamufe? Why is it not a mufe? Not a tamu baana bafe. Why is it when? Why is it not a mufe? Why is it not a mufe? Omutemu assa abaana yoyo bannaye nga bwe mumulaba. Mutemu gw'oli mutemu nnyo. Abasirikale bazze. Omukulu gw'olaba mu kamyufu we Bali eno ku screen agangalamye era ng'aliko n'empingu amanyiddwa nga Christopher Okero Onyu. Ono ng'atemera mu myaka 34 egy'obukulu. Olunaku olwaleero yatadde Uganda mu kiyongobero eky'amaanyi ennyo. Era ng'abazadde oluwulidde nti ono asse abaana abawerera ddala 4 nga bafumise ebiso. Abazadde yonna gye babadde ab'abayizi ku ssomero lino bambi badduse kipayopayo okubanga batuuka ku ssomero n'okulaba obaddala abaana abaabwe si be babadde bafumitiddwa ebiso bakira nga bali mu maziga mu kuyaayaana okw'ekika ekya waggulu nga beegayirira at least babakkirize bayingire ssomero. Afazaali bakube amaaso ku baana baabwe obaddala si be babadde bafumitiddwa ebiso. Bwe babanga beebo abafumitiddwa ebiso bakikakase bakimanye wabula nga kabadde kaseera kazibu. In fact Amasasi Gavuze ne Ssekuvuga yenna nga bagezaako okubanga bagumbulula abatuuze. Abazadde nkugambye basigadde mu kiseera kizibu nnyo.
No. No. They will take you away. I want my children. I still my children are not. I'm telling me 6-year-old should be taken to school. When they murdered their baby class, give me the children now. I'm not keeping quiet. I was calm until you carried me. Let me tell you, all of us are not going to keep quiet. Give us our children and you handle us. There's a humane way to do this. You can't traumatize children by keeping them there. Give us our children. Or go and explain to my 85-year-old father what has happened, because I can't. I have no words for it. I have no words for what has happened. Give us our children. Our children. We want our children. We want our children. Give us our children. You can told me. All you're doing is doing further for you. Omu ku bazadde b'abayizi ku ssomero lino eriguddeko enjega wali e Gaba bakira mukazi wattu ng'ayaayaana ne sekuyaayaana yenna era ng'agezaako okwegayirira afazaali bamukkiriza ayingire munda mu ssomero alabe ddala kiki ekiri mu kugenda mu maaso wabula mu luggya lw'essomero lubadde lujjudde omusaayi wamu n'abaana nga bagudde wansi ababadde batemuddwa. Sisobola kubanga nkuwa bifaananyi ebyo mukwano gwange olw'ensonga bibadde bifaananira ddala bubi ate nga byantiisa nnyo ekitenkanika. Bakira kye nsobola okubanga nkola essaawa zino kokuwa omwogezi wa poliisi mu Kampala wamu n'emiriraano omukyala amanyiddwa nga Rachel Kawala akunnyonnyole butya embeera nga bwetambudde olunaku olwaleero mu kaseera ak'akazigizigi kano. Gaba nga abaana bana be battiddwa mu bukambwe akigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okelo Onyum ono azeeko ku daycare center eya Gaba Early Childhood Development ono n'afumita abaana bana era bano ne bafiirawo nga abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa okuggwanika okugyekebejja. Ensonga emuviiriddeko ekikolwa kino temunnabagitegeera. Ensonga lwaki akoze ekikolwa kino tembadde temunnagifuna. Atumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ak'Kabalagala ng'era ono tugenda mukola ku interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba ka daycare center kano nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino ng'asaba kifo ku admitinga mwana we naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era asseeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'afujjaawo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumita n'obulamu nga naye tuli mu kunoonyereza okuzuula kigendererwa ki ekyamuleetedde okukola ekikolwa nga kino ng'ekikolwa kya nnaku. Erinnya Chairman Broker Trading Center ekibaddewo wano kibadde ekirimu omusajja ayingidde mu daycare n'atandika okukola omulimu gwe gubadde gumuleese n'asala omwana asoose n'asala owokubiri n'asala owokuna n'asala n'akola n'amaliriza bulungi nnyo naye waliwo basikaali naye basikaali situmanyi lwaki tebasobodde kutaasa ababaddewo ne battatifutiko ng'omwana Tegeno olumaze okubanga etuukawo abakulu ab'enjawulo mu bitongole bya security ebyenjawulo oluwulidde bino basitukiddemu zambiro era nga n'omukulu akulira poliisi mu Uganda oba omuduumizi wa poliisi mu Uganda IGP Abaana Kagaba naye asitukiddemu n'abiteekamu engato okulaba ng'atuuka ku ssomero wano ewabadde watuuse enjega etiisiza ddala ne sekutiisa yenna era nga bw'ati bw'annyonnyodde ku mbeera nga bw'elabise. Batuwe information yonna ekwata ku muntu oyo akoze ekintu kye. Mwebale nnyo, mwebale. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli omwaka 2026 okutya kubuutikidde abantu n'abatuuze b'e Gaba wali mu kibuga kino kyennyini Kampala era nga abasomesa wamu ne abazadde
bafunye akaseera akakazigizigi nange kenyini arekodinga bino ndi mukutya okwekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'omutujju oba omusajja owogutima ogubi ennyo azze n'oguso ogusala ennyama n'ayingira essomero erimanyiddwa nga Gaba Early Childhood Development Program School era nga omukulu ono kigambibwa nti ye Christopher Okero Onyu atemera myaka 34 ono nno oluyingidde essomero kigambibwa nti asoose n'agendako ku administration block oba wandigambye wabeera head teacher n'abakulu b'essomero oluvannyuma ate n'abakira omulimu ogubadde gwamuleese wabula ng'ekisinga okubeera ekyennaku nti omukulu ono Onyu bw'atuuse ku ssomero lino yeefudde nga muzadde era n'ayingira offisi z'essomero ayogeddeko ne ba administrator baabatwala ekisomero n'afuluma bw'amaze n'alookinga geeti y'essomero n'atandika okuba nga alumbagana abaana omu ku omu era nga amaliriza nga abaana bana alese bafu abasomesa batandise okuba nga bakuba enduulu n'okuba nga basaba abantu obuyambi era nga kino kye kireetedde omusajja ono Omutemu okwagala okudduka abatuuze ne bamusalako era nga babadde batandise okukuma ebipiira n'okuba nga bakuma omuliro nabo bamukole ekyo kyabadde akoze abaana b'abendi oba bamuteekere omuliro ne sekuteekera yenna okumpi awo ne church eya Gaba community wabula wakati nga abatuuze beesomye n'okutabuka ne sekutabuka yenna obutambi bw'entandise nabwo wano we bukolera amakulu oba wosobola okumanyira ddala kiki ekibadde kigenda mu maaso poliisi werabye nga abatuuze beesomye era ng'omukulu bagenda kumumiza omusu amasasi ne gatandika okuba nga gasindirirwa mu bbanga okukakana ng'Omutemu ono Okero abasajja bamuddusizza era ne bamugjawo abazadde oluwulidde bino bambi kwe kutandika okudduka ne batuuka ku ssomero ng'abamu emitima gibavuddemu era nga buli omu yeebuuza owange yatemuddwa oba owange asobodde okulama wabula abaana abana abafudde si be bokka wabula kigambibwa nti waliwo n'abagenze n'ebisago era ng'abamu baweereddwa bazadde baabwe basobole okuba nga babaddusa bafune obujjanjabi obusingawo. The Inspector General of Police omukulu Abasse Kagaba oba atwala poliisi ya kuno agambye nti balindirira information okuva mu bantu mwe ababulijjo abasobola okubaako n'obubaka obusobola okubayamba okwongera okukola okunoonyereza na ku kiki ekyandibanga kibagudde essajja lino likagwa ensonyi erize ne litugumbula abaana. To my English speaking friends, sinabatuukako mikwano gyange aboogezi b'oluzungu okusobola okumanya story eno nga bwebadde ebifaananyi byolaba bye by'abazadde ababadde bamaze okukakasa kiki ekibadde kituuse ku ssomero gye baakedde okutwala abaana baabwe okubeera nga bafuna okusoma era nga bakakasa bukakasa nti abaana bali in a very very safe environment wabula gye bikidde babakubidde masimu bakazi battu ne basajja battu okubeera nti bawuliza nti gye baatumye abaana okugenda basome ate bandibanga bazza mirambo ewaka abasajja amagulu gabakutuse abazadde bamaama ne bafukamira ku maviivi nga tebakikkiriza ti ddala ekituuse ku baana baabwe kyekiikyo era nti obulamu bw'ensi eno waliwo omusiru azze n'abukomekereza. To my English speaking friends, shock has gripped the residents of Gaba, a Kampala suburb, after a man who was masquerading as a parent gained access to a daycare center and knifed 4 kids to death. Some of the residents said that the assailant, whom later
has been identified as a one Christopher Okello Onyu, aged 34, gained access to Gaba Early Childhood Development Program School and attacked the children under unclear circumstances. Up to now, police is yet to establish the motive of the attacks. Eyewitnesses say that Okello disguised himself as a parent and entered the school premises. He locked the school gate. He began attacking the innocent children, one after the other, leaving 4 dead by the time of this video recording. It is 6 p.m. 2nd April 2026. Moments later, angry residents flooded the school, attempting to lynch the suspect. But Uganda police intervened and rescued this guy, bundled him into a pickup truck, and they whisked him away. Security personnel, including the army officers, were forced to fire warning shots into the air in order to disperse the crowd. That is it, as it has happened today. 4 kids' lives claimed by a knife-wielding man. Chibinyo. Kitalo nnyo nyini ddala. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abazadde omusunsuzi erinnya eryange yenze Abazadde omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Abazadde omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.